بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. tubaniriza nnyo tubakulisaayo ku byenjawulo bye muva okubanga mutuusaako engalo zammwe era tubaniriza mu kaseera kano Salam Charity. Amanya gange Mustafa Muyingo, omwanjuzi era omuteesiteesi wa programu eno biidhnillahi taala, nga nina omugenyi mu nnyumba, nina omugenyi gwendeese. Omugenyi wa leero ateeseteese ebiwoomera amatu, ebigambo ebigenda okuleeta okubeera nga okola omulimu ogwa ssaawa zino nga programu bwetambula tuba tuwaayo ng'ate bwe tuyiga biidhnillahi taala paka essaawa zijja kuba nnya insha allahu taala nga tuli ffenna ne Sheikh Shakib Ssekimwanyi biidhnillahi taala waali naye nga sinamuleeta kubeera nga akuwa salaamu. Njagala kukutegeeza nti wansi wa sikuriini yo waliwo obubaka obutambula nga nti okuwaayo nga okozesa Airtel Merchant ID enkola oziraba onyiga star emu 8 5 star 9 star 43 42 9 8 9 hash bonyiga OK bakutwala bakugamba tekamu omuwendo gw'ensimbi, tekamu sente zo, ovaawo obeere nga oteekamu reference ebisembayo byonna asomala process eyesooka ebisigadde byonna biba byangu. Then naba MTN nammwe muyina eyammwe, nammwe muyina eyammwe onyiga star emu 6 5 star 3 315 8 6 bonyiga hash bakutwala buterevera bagamba teekamu sente zo. Nga bwe tunatambula nja kubanga ogwange gwa kujjukiza mbeera eyo Sheikh nga atusomesa tutuule tutereere n'abalala bazigambe nti Sheikh Ssekimwanyi kwali ku Salamu TV wali omulabyeko wamusangako wa ebigambo bye oyinayo wali obiwuliddeko. Allah subhanahu wa ta'ala kiriza nabeera nga tumukuleetedde biidhnillahi ta'ala. Sebo Sheikh abaddu bakulindiridde amatu bamaze okubeera nga bagateekateeka ne remote baziwummuza ga badde ntambuza naye kati ate wemba nsanze Sheikh Ssekimwanyi kantereere mpulire ebigambo. Sebo abaddu bawe ku Salamu era tutandikirewo insha Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبيل أبو كتو فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الله أكبر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبح الحمد لله. نعم. الذي من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقل الجبال الله ومكايل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. ثم أصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا
Maulana Mustafa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam Muhammadi sallallahu alayhi wasallam khatam al-anbiya wal mursalin imam al-qiblatayn Muhammadi sallallahu alayhi jadd al-Hasan wa Husayn Muhammadi sallallahu alayhi wasallam bisalga mtumo bwavu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiriza balabi bano mbongere salamu lwaki nedda salamu bano balinga batajitegeze lwaki nedda bwentola salamu eno waliwo n'abatali basiraamu ababeera ku TV salamu eno kitegeeza mirembe kigambo salamu salamu TV ye TV y'emirembe tojja kulabako byesittaza salamu kitegeeza mirembe ero lyokugamba nti assalamu emirembe gibeere gyoli alaikum gibeere gye muli mwe bentoledde salamu wa rahma n'okusaasira kwa Mukama Katonda wa baraka n'emikisa gye bintu bisatu. Allah omuntu obulamu bw'ensi eno okutambula obulungi weetaaga ebintu bimeka bisatu. Salamu Allah kuwa salamu emirembe rahma okusaasira kwa Mukama Katonda buli atambulira mu toki okusaasira kwa Mukama Katonda siika Allahu akbar wa baraka n'emikisa abalala balina gye baginoonya naye baraka okubeera ng'eri mu nsonga zo. Allahu akbar baraka bwe kusanga n'omutwalo ofuna 10 baraka bwe kusanga n'akakadde ofuna biliyoni kye bayita baraka omuntu abeerawo nga talina naye ng'alina baraka bw'agenda kyekiti kya muwogo Abaganda kye baagambanga ye baraka anti wokisuula wekirabira ne byonna mbibawadde wallahi saballah bibawe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yenna abadde akyalina byeweetalamu byokyatereeza byokyategeka ebigabo bya sheekhe obiwulidde mu butuufu ddala bw'abanga ekyo bakiyita intro abadde ku intro kate bw'anaayingira munda mu package gye yategekedde kati nnokkiriza nga sheekhe sinnamukomyawo zokwe nkutegeeza ensonga zino akadde kano ke tulimu mu ddakiika zino 5 eziddako mu ssaawa zaffe ezo nga bw'oziraba eddakiika 12 kkiriza nkutegeeze nti zaka waawaddeyo zakaayo omwaka gutambudde omwaka guweddeko sheekhe ennaku z'omwezi leero meka omwezi guno ogwaffe ogw'oluzungu saidi ya hijiri saidi tuli mu Dhulqaada ndowooza lunaku nga 24 yes kuba ennaku njo twazimalako ndoza wiiki eweddeko nga tuzimaliriza kyeza tunaatera okuba era abaddu abasimbula abagenda ku nyumba ya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abamu ba basetinze babatandise dda okubangaga basiibudde bagenda ku nyumba ya wakitiibwa Allah kyeza omwaka guweddeko owaddeyo omutemwa gwa wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga yatugamba tujje mu maali zammwe omusolo gwe Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigenderwa Allah n'abituwa nti zaka eyo gye mugenda okubeera nga mujjamu egenda batukuza etukuza emaali eyo yennyini naawe ng'omuntu so kaakati njagala ekyo nkayiseewo nga sheekhe tannajja kubeera ng'asumulula nsonga zaka mpaji mu mpaji ez'obusiraamu omubaka sallallahu alayhi wasallama yatugamba nti bwazimbibwa ku mpaji mmeka empaji 5 n'agamba shahada awalan thaniyan zaka thalithan nga lunaba kugenda ku mpaji ndala zonna gwagenda e Makka soka weenoonye gwagenda okubeera ng'ogenda ku mpaji ey'okutaano zaka wamaze okubeera ng'ogiwaayo wakulu nnyo era njagadde biidhinillah obudakiika mbukutte bulungi sabo sheekhe kkiriza abaddu obeere ng'obatwala mu nsonga gy'obateeketeekedde biidhinillahi taala. Ensonga yennyini egy'okuwonyeeko tetuyinza kugiyisaako maaso inshallah kubanga okonye ku nsonga 2 ate nga zonna nnene okonye waffe eka e Makka ne Madina yobeera waka mu lujja alhamdulillah kubanga bassekimwanyi wano e Bukoto yeffe bamaama abahijja mu Uganda wano alhamdulillah rabbil alamin n'olwekyo n'okuwona ku nsonga eya zaka abantu abasinga bagayalira nnyo ensonga eya zaka
ne twangwirwa empagi zonna endala olw'ensonga nti erinnya ensonga eno eyazzako eno teriiko linnya teriiko linnya nti omuddu awaddeyo zaka omuntu bw'awaayo zaka bamuwa linnya ki saata agenze e Makka bamuwa ekyahaji ate nomwana nti waliwo ne bayita bahaji ati ne haji nga tagendanga kati ate era seeka nga tonabanya ogenda wala abaddu abamu balongoose enniya zaabwe omuddu yaninoonya seeka Ssekimwanyi naga ntwale e Makka bannanga abantu bampise haji ati naye ng'empagi ey'okusatu agibuuka ate nga empagi ezo nga bwe muziraba bwe zityo bwe zijja zeesinga amaanyi so okubuuka empagi ey'okusatu seeka soka okaddemwako bwe zityo bwe zijja zeesinga amaanyi kibateeza shahada bwekulembera atalina shahada tasaala kibakitegeeza bw'omala okuleeta shahada saala bw'omala okusaala wa zaka alina obusobozi nti kwatayo okole ki masha Allah osibeera Allah n'olyoka ogendewa kyova olaba eyasemberayo ddala eyo bagiteekako man istata nti kwoyo alina obusobozi yajja nga yeesiringa zonna era abantu bano tubagamba nti kale mwalikoddo wadde kubanga ekyobukoddo kati ensonga ya umma mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu salah hadhihi al ummata bil yaqini wa zuhudi wa awwalu fasadiha naganti bil bukhri ensonga y'abantu abalongoosa ne bafuna mu kulongoosa kwabwe balongoosa batya bafuna basooka kufuna yaqini wa zuhudi yaqini kwe kukkiriza mu bintu by'ebitakoze eki byetalabyeko olwalira abantu bagezi ayagala alabe sente 10 kitambula kitya bw'aba talabyeko tasobola kukola ki wal yaqin wa zuhdi n'okwerekereza abantu balina okwerekereza kyova olaba umma ziri ezasooka zalongoosa olwali tuzeegomba buli omu azeetuumye basalafu baali batabuligi baali basufi lwaki kubanga balongoosa naye abo bonna betwegomba okulongoosa kwabwe bil yaqini bakikola na nsonga bbiri bakkirizanga mu nabbi byayogedde si nsonga babirabye tebakoze eki wa zuhudi n'okwerekereza olwalira anyeyerekereza Allahu akbar walillahi alhamd tugaa nti inna lillahi abantu balikoddo wadde seeka mwalikoddo wadde kale ne mugaana waneno kubanga wanaawo okusatu wano wayamba mwe naye oyinza obutalaba naye e Makka Allahu akbar seeka haji obadde ne sente n'ova mu duniya muno ne bakuteeka mu sanda 3 nga togenzeeko Makka na Madiina seeka abantu bekuba enjawulo agambye nti wabtaghi fima ataka Allah dara al-akhir wala tansa nasibaka min ad-dunya Allah atuganye okwekuba enjawulo agambye nti mukuŋŋaanye mukalage gikamwe mu duniya wala tansa nasibaka temukeerabira ku nsi haji ne bakuyingiza esanda 3 nga togenzeeko Makka na Madiina waliwo gwe bayimbirira waliwo gwe bayimbirira gende Makka gende Makka omanyi buli mugagga abako n'abawalimu be abawalimu bamuyimbirira ebbanga ddene gende Makka paka lwe yagonda naga nti kale kaŋŋende nga bamaze mwesibako n'akwata essente n'adipositinga mu ofiisi zaffe ezayijja okiraba naye ng'oluvannyuma lw'abawalimu okukola ki mwesibako bbanga ddene Allah nga yabasaasira n'abagonza naffe wakitiibwa Allah tumusaba agonza abaddu abali eyo abatulaba nga we yagonza oyo omuddu akaluba omutima n'omugamba owaayo ebyo Allah byakuwadde ogenda birekawo wano yamala n'agonda seeka n'atandika okuteekayo akantu paka lwe kajjula kakati Allah n'agenda amugerera ofiisi zaijja nezikuba esimu aje tusituka wiiki ekola ki wiiki ejja beera tayari nti kale abaawummuza essimu n'aba revenue bano bagundi bano abatikkula egundi container bazibeera mu Mbaasa bana abagagga bali ku TV babimanyi ffe tuli bawalimu tumanyi bitabo nakuwalimula kati aba mu Mbaasa ne bamugamba nti container yakoze yatuuse kyani kya container kyani kya hijja kyani nakukiseranga alina okusalawo okimanyi nti konteina yazitowa okusinga hijja nanja ebya hijja insha Allah omwaka ogujja nja kati sente muba muzimuddiza olwo sente tuba tuzirina tuba twalisasula dda tiketi yo weeri twagula dda tiketi eya tiketi weeri visa weeri ezo yasalawo n'azookya ezo zibeere eyo bazifa zife inshallah mwaka ogujja ogwaddako yali mukabbuli Allahu akbar walillahi alhamd so tubagamba bano abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah nti temwekubanja wulu
ensonga ez'okugenda hijja bw'owulira ensonga oyo naibe mubanjibwa tuli biseera bya hijja ibe kubanjibwa ebbanga ly'omala maadamu ebbanga ly'omala ng'olinamu akantu sekata w'okulembeza Allah wagenda wabitaghi fima ataka Allah dara al-akhir wala tansa nasibaka min ad-dunya akubikeleza aya ya wa ahsinu kama ahsana Allah ilayk. Allah subhanahu wa ta'ala atulongosereza mu byatuwadde naluga tumukole ki shekhe nga bwabyogedde shekhe nga watulungamiza nti tulina kunoonya mu ebyo byatuwadde Allah subhanahu wa ta'ala. Oyina kyoyina ku simu yo, essimu yo fe tuli eno mabega wa kamera naye gwe gwalaba ffe njagala kusaba otunuleko ekitone ekyo sekata nasumulula musomo ebyo byonna byonna akyali mu mukaddima naye ekitone ekyo ekiri ku simu yo biidhinillahi ta'ala kitunuleko ogambe nti Allah subhanahu wa ta'ala kankunoonye na bino byompadde. Oyinza okuba mu abo abasasula zaka tetwagala gana twogeddeku tugenda beera negative side ya negative mulimu abagisasula alhamdulillah barakallahu fikum. Kakati waliwo seeke ekirala ekiyinza okuba kubanga zaka kyemanyi ya mwaka gumu mu mwaka ogisasula omundi gumu bwe manyi bwentyo seeka nayo nga natulungamya. Kakati waliwo ekiyinza okubeera nga kiina obulungi obuyitirivu nga tekiina kulinda mwaka gamba nti mba nagisasula omwaka siina kuddamu kugamba nti mpaayo. Kakati awo naam wetugerera mu nsonga gye bayita saddaaka awo tuba tuyingidde mu nsonga gye bayita saddaaka kubanga ye ebbanga lyonna ebeera ki eba open omulyango gwa saddaaka gubeera muggule naye nga tugenda ku saddaaka kkiriza akaana kawala kano nkayiseeyo kumpe okaŋŋaye nti kwekali nnyo tekasobola kutemya yani ayinza okusubwanga ssebo kooli kaana kawala naam bo proud muslima bakaita Sofia Idris kangaye kwekali bubinyo tekatemya Sofia kutumiddeko nnyo nyonyini dala. So betudda ku nsonga eya saddaaka in fact ko tubatambulira olw'ensonga nti abamanyi balina ekigambo abantu basaddaaka by the way naye olwali njagala tulabe bulungi kyobuli mu kusaddaaka inshallah ta'ala omuntu ono amanyi kubanga oli bwagenda mu pharmacy era asaba ddagala okusinziira ku kikola kukimuluma kati toyinza kusaba butwa ng'ate oyagala kuwona mutwe n'olwekyo abantu waliwo ebigambo byenjagala tuyingize mu musomo guno. Omanyi yagamba nti al ibadatu ahlul ghaflati adatu oli bwakola ibada nga agikoze ghafil oba mugayavu oba tamanyi talina kubumanyirivu bumala ku ibada gyakola yanti adatu ezo ziba mbeera za bulijjo kubanga akoze tamanyi kyakola naye waliwo abantu abamanya ibada gye bakola owulidde naga nti wal adatu ahlul yaqdhati ibadati ate ibada ey'omuntu nga muzukufu nga kyakola akitegeera yaga nti ate ebeera ibada embeera z'omuntu kyolaba bamanyi mutukubiza okusooka okusoma nti tunakola kubanga oli bw'aba yeebasa omumanyi asobola okwebaka naye nga mu kwebaka ako ali mu ibada era ng'afunamu basobola otuwa ekikopo ky'obuugi wano ne bakuwa ekikyo nange ne bampa ekyange ne tunywa omu ng'afunamu empeera ng'omulala atakola ki ng'omulala atafunamu awo muwalimu abagenzi yayiseewo dda era kyetugamba abantu bano nti osaanye n'obeera n'omuwalimu wo Haji Katongole sebo osanye nobeera n'omuwalimu bono awo bakatongole abo bahamisi Kigundu okiraba abasiramu bafaabu Hamisi Kigundu saze nasobola obbaako mukadde wange Haji Yasini bakaluba abo bateeka okubaako n'omuwalimu obeere ne ssente ate obeere n'omuwalimu akubire paasi nga zikutwala mu jjana sebo seeka waliwo abaddu abakutegeera tonnagenda nnyo wala ebigambo tebinnatandika kugamba nti bigira naye bazze Eliziki baziresi alhamdulillah atenga sinna sumulula bayi tonna sumulula era naye ngambi bano bo kamba yite kigula luji baguse ensimbi baziwaddeyo atenga jukira nedduwanze bakimanyi watugenda jirumba Sheikh kuzi omusuladdi edduwa tugenda jirumba musuladdi okugenda ku nyumba ya wakitiibwa Allah omwaka egundi hijja eno sigenda kutambula nendi kuteekateeka amaje gange gwa munana baswahaba bange beteeka wano ne wano tukije ku nyumba walenze ne vibe eno Allahu akbar inshallah ta'ala ndiku mugwo munane eyo nze njikulembera
inshallah office yange eri Kyalwajjala opposite Mogas petrol station inshallah Sheikh ne namba sebo jajisoma inshallah taala kansoka nkutegeeze nti eri abaddu abagala okusanyukira aga nti bwabanga Sheikh Sekimwanyi yali mu studio kizimbe kya Salam tugenda ziwaayo Rashida Nangozi yakulembedde n'ennusu 5 mashaallah Farida Naluze 10 n'aluwaayo Mahadi Muwonge naye 10 aluweereza Musoke Muzaffaru naye 15 aluweereza Dimba Amina nga bulijjo alhamdulillah 15 Saidi Muzuna 10 aluweereza Umar Wanyonyi mashaallah 12 Nuru Najemba naye 5 aziweereza Sara Kato naye bwatyo aguse ndaba wano Hajati Shatra afuuse bize alhamdulillah rabbil alamin Umar Musa naye uno aguse n'3 naawe atannaba kubaako kyonyiga naawe atannaba kubaako nsonga yonna Sheikh atugaye tugenda kutambulira ku bulungi obuli mukusaddaaka yateseeka omuntu asobola okuwaayo nga yeebaza Allah ennaku z'omwezi rosirumu omuntu asobola okugamba nti nsaddaaka olw'okwebaza Allah okummazaako omwezi kikulu nnyo oziiseeyoko omwezi oguwedde nnyoyi Allahu akbar walillahi alhamdu bameka Allah bajjuludde gwe olina kyanjawulo ki ky'omuwadde kakati njagala essimu ekiriko kyonna mu butono bwakyo mu bungi bwakyo ogambe nti nkiwaayo nga olw'obulungi bwengenda ofuna Sheikh bwagenda otulagirirako bwagenda otusomesaako naawe agamba nti neebaza Allah osobola Sheikh atugaye nti kisobokera ddala omuddo okuwaayo ekkumi lye naye abaddu bawaye emitwalo 10 bafuuka batono nkubuulira ndi wano beera ku simu yo inshallah taala ebyo Allah byakola Sheikh bwobanga bwogambye biidhinillahi taala nze mbalinze emitwalo emeka emitwalo 10 kati kyoga kuno tekuliko muddu wa Allah abaddu babivaamu fenna leero tusiibye lutusaze Sheikh wallahi nkubuulira Allah alina abaddu emitwalo 10 twakomagira bamulamanzaani yawa olinayo abaddu asobola okwa emitwalo 10 nze nno bwe nfunayo babiri nga bampa emitwalo egi ekiro kijja bakirungi eja Sheikh ye alinze ba 10 nze kankuwenze namba aba Airtel onyiga star 185 star 9 star 43 42 9 8 mbaweeyo obulungi naam bwe tuyinza okweyambisa sadaka eno ngambye nti omwe ayinza okuwaayo n'afunamu ate omulala n'awaayo n'afunamu kinene ate ayinza kuviiramu n'afunamu kinene nnyo kati baawukana batya olwaleero ali ku Salamu TV ofunye omukisa alhamdulillahi rabbil alamin nti abantu babiri ono ayinza okuwaayo 2000 n'ono n'awaayo 2 ono n'afunamu naye ono n'afuna nnyo lwaki ebigambo bino byengenda okusoma inshallah ekisooka sadaka sasa olina okutegeeze nga tonnaba kugenda nnyo wala nina byentandise okulaba balayika abajja gy'ogambye Mariyamu ky'omuwendo 10 naye aluweereza Hakimu Kalule n'abeera nga yakyakulembedde n'omutwalo Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi tamugumiza mboge taluddeeyo Rani and Maya nabo ne bajja n'omutwalo kiba kitegeeza la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi seka takbira tugirese ku muddo awaddeyo omutwalo kati anajja ne 10 duwa kati ate omutwalo tubawe duwa naye tujja gigatta naye nga bwewagambye nti oli afunamu nnyo munene abeera munene mashallah Rajabu Musa ne yazze n'ebitaano Asha ate Mbabazi Amin n'agaamu ab'emitwalo musoke muveeyo emitwalo 2 Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd omuddu oyo bw'aba anaakola bw'ato bw'asooka asooka kugezesa nga woevu ebintu bino bikola n'akonkona ojja kulaba inshallah binaggweera njagala abantu bano obudde omanyi tubeera na butono nnyo tunaatera n'okugenda okuwummulamu naye njagala bategeere nti omuntu buli lwobanga owaayo akantuko okafunamu ennyo kakasa nti omanya saddaaka eno emigaso gyayo
ofuniramu wa ogumu ku mugaso gwa saddaaka omunene saddaaka ddagala erijjanjaba obwavu ate eryongera ssente. Saddaaka bino tugenda kusoma iri mu seeka bino si bigambo byaffe si bigambo by'abawalimu byakweyogezaamu. Saddaaka ddagala erijjanjaba obwavu ate eryongera ssente eryongera akantu. Kuba oyo abeera agiwaddeyo naye nga muzuukufu nga kyawaayo akimanyi na lwaki akiwaayo. Omulala akasuka bukasusi ate omulala awaayo naye nga asaba Allah nga bw'asabirako Allah kubanga saddaaka eno si yegaggawaza nedda ng'osaba Allah akwongera akantu akutaasa obwavu. Kubanga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atuzikira atugamba nti maana kosa maalun bisadaqa. Omuntu takendeera ku ssente zo olwokubanga awaddeyo bwe yali wabula zeeyongera bweyongezi. Bwe mba nina kusimu emitwalo 10 nenkwatako 5 nenjiwaayo anti gwe mu mbeera ey'obuntu oba olaba zikendedde naye ate owadde Allah kubisaamu. Era batusooka balongoofu bwe batyo bwe yayavuwalanga ate ng'awaayo olwalira abantu bwe bavuwala n'agenda anoonya ate abayinza okutwalira ddala ebintu bye ate kati banka ate interest ate n'ateekayo ng'alaba afuna. Abalala ne bateeka mu mipiira omulala n'asiba embalaasi. Abantu balwadde ba mitwe seeka n'asiba embalaasi n'abeerawo ng'atuuyanya amatu n'atuuya n'amaaso ali awo atunulira embalaasi olubanga egenda okugira ne babanga gye basibyeko ekidomola kugulu n'awulira ng'ayabika agitaddeko emitwalo 2 embalaasi etali nti ya neibo gimanye emisinde gyayo agirawo bulabikala naga ateeka ku namba 4 embalaasi n'edduka bweti ng'eringa gye basibyemu omuguwa wallahi naga nti essente zange zafiira ku mbalaasi. Allahu akbar walillahi. Naye Allah atugambye ne Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma naqasa maalun bisadaqa aw min sadaqa. Emmaali y'omuntu tesobola kendeera olwokubanga awaddeyo wabula aba awaddeyo Allah akole ki akubiseemu. Allah kasita omuwata alina kyeyetaaza alina kuddizaani gwe kuba akimanyi owaddeyo toli mugagga nti nedda ffenna buli omu ku levo ye kabeere bano abagagga baffe bano era olukuwaayo abalaba akendedde Allah ng'amuddiza. Okiraba kibaza taviiramu awo teriyo muntu mbw awaayo siina kyenjagala buli awaayo essente yalibadde. Yes seeka gwe mugaso ogusoose era gwe tulabye musawa yaffe esoose biidhnillahi taala. Nne Sheikh Shakibu Sekimwanyi biidhnillahi taala twebaza Allah subhanahu wa taala mutuleetedde tulaba ebi afuniramu wa oyo awaayo. Sofa twakalaba omugaso gumu Allah subhanahu wa taala amwongera yenna abawaddeyo. Allah subhanahu wa taala amwongera. Allah amuwonya obulwadde bw'obwavu n'amuwonya n'obulwadde obulala. Sheikh nga bw'anaalambulula katugende tuwumulemu eddakiika ntono nnyo tovaawo katukomewo. Poor families spend up to 25% of their household income on malaria treatment, and a malaria sufferer loses 1 to 3 weeks of work per episode. This means that malaria prevention contributes to poverty reduction. This message is brought to you by Nala Instant Noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala Instant Noodles today for a quick, tasty meal. Available in shops and supermarkets countrywide. For wholesalers and traders, visit Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikubo, Kampala, Rafik Building. Nala Instant Noodles, boil, season, stir, and enjoy. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable,
it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Eno ye Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbakulisizaayo nnyo okuva mu kuwummulamu okwo mbeebaza okubeera nga tutatambudde ffenna alhamdulillahi rabbil alamin. Sheikhe, abaddu ebigambo babiwulidde. Tewaliwo atayagala kujjanjabwa, tewaliwo atayagala kujjanjabwa naddala obulwadde bw'obwavu. Bwavu kibi. Obwavu, omwavu, Abaganda mulina Engereza nti omwavu ayagalwa ani? Ayagalwa nyina nene nyina. Naye alibeerawo naga bakulembeze ono alinamu ku ssente. Gundi Seeka Shakibu abatanabajja tanabakujja temusoka kusalawo, temusoka kukola nsonga eyo. Bwe njagala nkubulira ebigambo bino. Naam. Awo nyini we tubatandikira. Naam. Nti omwavu ayagalwa ani? Maama we. Nze waliwo umure ebadde mabega kaawo. Naam. Ebadde ya Ramadhan. Ndi omu ku baakima abalamazi ku kisaawe. Naam. Ng'omwana omu yatutte nnyina. Allahu Akbar. Ate nga nnyina sinti gwazaala yekka. Ayina abaana abaki? Abaana abalala. Bakitiibwa Allah. Twaleeta kamera ne tumutunuzaamu omukyalo oyo swaba wange mumanyi. Ne mutunuzaamu bwenti. Ono yatwala maama? Bonna ababiri. Maama n'omwana. Naye kamera tuzitunuza maama. Ndi ku live yange ya TikTok onjogera ne maama. Wallahi omukyala n'akaaba amaziga. Allahu Akbar wallahi alhamd. N'akaaba amaziga so ate ayina abaana bangi. Nga kye kimukaabya. Naga nti ya Rabbi omwana wange kennyini gwe neezaalira. Allahu Akbar wallahi alhamd. Neezaala omwana ne mpangaala ebbanga lyonna nga mbaddewo sirina na passport sirowooza na fuluma ggwanga ng'omwana gwe neezaalidde ennyini yagenda okuntwala Makka. Nagundi ontuusizza Makka sijja mwogera linnya. Sheikh era muleke. Kati oyo akaabya amaziga bwe gatyo mu baana banne akyali ku level yembi. Of course olugero lwavaawo sijjaga lwavaawo kuba sinzi yalusawola baalu excusinga baaluze bali agani ensimbi Allah subhanahu wa ta'ala. Waruzukuni anti wa Allah buli wakuwaruzukuni abakuwadde okukola ibada nyingi katubalinde abakugulidde omulyango gwa kirizaanze nkwe report sebo Babra namugema 1200 aziweereza Shamimu Bira nakugambye Asha ate Mbabazi ate tayongeddeeko wallahi yayongedde alina muwala we muzzukulu wa Field Marshal yawuse najja Field Marshal tuyina omu the conqueror of the British Empire yoyo yennyini CBE soko muweddwa CBE kubanga ebigambo by'osooka okwogera CBE Saba Salongo Eid Amin oyo dada oyo gogamba kakati muwala we yawuse najja n'emitwalo emeka ebiri nagambye asooka kugezesa network alabe ebintu bino bikola oba waliwo ne osindika nga essente tezizi kakati uyakoze ekyo ne muwala we nga wali awo n'awulira nti aweerezza n'agamba naye kanteekeyo ogumu 10 ne bakonfaminga nti bikola ki nti essente ziri ayongeddeko emitwalo emirala 3. Allahu Akbar la ilaha illa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamd. Ali ku TV teke mikono mu bbanga ya awwal alawwalin. Amin. Buli awadde ya akantu teke mikono mu bbanga. Buli awadde ya akantu teke mikono mu bbanga. Buli wife na bia tugandi abantu bano fe bawali mbabo buterevu naam akantu bawiddwa
يا أول الأولين آمين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم ندعوك يا الله نسألك يا الله لأنك أنت الله أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم باعد بينهم وبين الفقر كما باعدت بين المشرق والمغرب الله أكبر أي الله تكسبها تجزم الغانا أي كما تكسبها اللهم باعد بينهم الله تكسبها ولي وديا كانت كمونسو وبين الفقر وكتي ووافو كما باعدت بين المشرق والمغرب الله نغوي يا ولا إست وست اللهم آمين بل مكسينكنا الله اللهم آمين اللهم نسألك يا الله تكسبها زيارة وكرامبلا مكة المكرمة مكة يمينبي ومدينة المنورة لمدينة يكايا كنا الله وديا كانتك بوانا نجينا مكة Allah kusaba kulwa sadaka jawaddeyo Allah musitulu mtuse Makka ne Madina transport wonyonyi gwamulina air ticket gwa era Allah yalonda Allah gwa ina visa Allah tulonde Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar walillahi alhamd Sheikh barakallahu aba waddeyo lukati bali mugundi kakati lekera nyongere mbategeeze nabata waddeyo muva ku TV tubiriku tujafuna yeggalawo enaffe tujafuna inshallah taala kiriza abaddu mbategeeze tujja kufuna yedduwa jogenda okusabira taata eyazaala omwana omulongoofu inshallah taala tumaliriza nsaba omuteeke muddwa kubanga nesina lunaku lonna nimbaddeko ku TV wano Asha ate mbabazi nandekanga ndi munakuwavu anzinyaga wa kamera nga smile era oluva mu kamera ngenda ngamba wallahi Allah omukyalo oyo ngabirako okumulabako ko mwenye muntu asobola okukola ebintu atiko okwegomba diro yinzo okumulabako obulabi saba Allah subhanahu wa ta'ala akirize njala bategeeza aba Airtel tusobola okukozesa ennamba eno network eya merchant ID ekyankalanyemu tusobola okusa sente zaffe ku 0707 musanvu emutano musanvu emutano 0707 musanvu emutano musanvu emutano tutuyitoko naba MTN tusigalenga tuweereza biidhnillah MTN tena mtawana ne Airtel ekyankalanyemu so biidhnillah tekitegeeza nti obozi taddeyo tezijja kutuuka wabula okulaba wano tuyinza okulaba enkeera so oba osobodde kozesa 0707 musanvu emutano musanvu emutano etamanya ga Karimu Kalisa obaka bujja kuba butuuse insha Allah taala ba MTN tunyige star emu mukaga tano star satu star oberenga onyiga 315 lunana nkaga mutano biidhnillah osembyeyo hash ebisigadde bijja kuba byanguwa sebo mukama wange Hasani Kateregga naye azze n'emitwalo gye 213 wasabye abaddu onoonya abaddu ba mitwalo 10 tetunafunayo n'omu njagala kwongera kikujjukiza ekyo tetunafunayo n'ogu nze now'etaano nina Asha ate mbabazi alhamdulillah etaano jazedda webiri ate nakoma omwezi kiba kitegeeza etaano wafuuse w'etaano nawe nsabye etaano esatu tukire mu siteeke ye bw'oyagala ogamba bimugambe akulaba etaano gya kiwago bimugambe akulaba nenga Allah ina abaddu be kati n'ebyo bitwale ku mijogamba no doubt kubyengera Allah byawadde abantu wallahi Allah wadde ebyengera abantu ng'ekyengera ekisinga ebyengera byonna bulamu gwe wano next egundi wano tuli ku Media Plaza tuli ku kkubo bwe fulumula bimmotoka eziri ku kkubo Allahu akbar walillahi alhamd kikulaga ki seeka tubadde mu nyumba za ffe tetuva mu shukuru buli kaseera tubeera mu shukuru yono no tetuyinza ntwalangako tetubeera inshallah tetuyinza bwamenya bwogamba ndi shukuru kibategeze baayo ebyengera bingi otegere obulidde ndi shukuru ebaayo ebyengera bingi seeka ne bakulaga ennyumba y'omuntu
nga tosuubira najisulamu naye wallahi obulungi bw'abawalimu abawalimu wallahi n'olomba edduwa naye ng'ogamba nti alhamdulillah mungu amuwadde alhamdulillah ate makhmum nga n'omutima muki mutebenkevu bayisingo banazo twagalira abawalimu omuwalimu omuddu obeerawo nga Allah alina by'atannawa kuwa nze webale nnyo naye ng'ate alina Allah gwabiwadde seeka baba ne juhudi gwe bakoze mu bulamu bw'ensi eno gw'otamanyi balina byakoze okutuuka ku ekyo kati nze siyinza butabeera mu simu ng'oli yankubidde essimu ne tukkaanya ku mafuta gange nze amaaso ngateeka ku mafuta gwe nnyumba y'ogwamanyi nze kasitooba nga wanzigyemu mafuta gange ne tukkaanya basi kati Allah awadde abantu alhamdulillahi rabbil alamin seeka Allah awadde abantu era nze bwe mba njogera wano mbeera mugumu luno olutimba essalaamu lunene naddala nnyo eri abasiraamu ate abali ku TV kuno essaawa zino be basiraamu ddala kubanga abalala essaawa zino waliwo ebinoonya waliwo ebinyuma waliwo ebisaawe kati ebijjudde wemiti nga birimu mazina essaawa zino waliwo ebisaawe ebijjudde jamu asiibye akutte mu kibuga kiraabu kugira naye lwaki bano abatudde ku TV eyo obusiraamu be basiraamu ddala era bano bamujjana Allahu akbar Allah bano bamujjana bano temuyinza kubula muntu wa mitwalo 10 kyovula ndi mugumu sebo mulinze MTN yiyo kweri ku screen yo yokka gye tuba tukozesa aba Airtel tukozese 0707 715 715 0707 715 ye Airtel aba MTN mu musigale nga mukozesa merchant ID sebo Yasini Kabugo naye agze n'olukumi alukuwadde kale kozo okubiri ndo balibula koziro meka ziba biri okuwera 10 lahiru namukasa naye wuno agusa alhamdulillah Sulaimani Semakula naye wuno mulengedde alhamdulillah rabbil alamin kyetegeza akyakulembedde yimchala Asha ate Mbabazi Aisha senga wali muntu temaka naye ayizo banga yagenda tu ate taddayo Aisha walitubuliza ati oba Asha ate Mbabazi Makka yeteekateeka kugendayo ddi oba ayinza banga agendayo nnyo era nange muzaayo nnyo inshallah taala inshallah sekimanyi togenda bannange biidhnillahi taala tunoonya omuddu sinnamulengera sebo seeka Allah ina ejjeeri Allah ina abantu be naye kuno balabika bebase ab'emitwalo 10 bakooye nnyo balabika bawumuddemu naye bajjuwa kaali bana ab'ebbiri ab'olukumi ab'ettaano abantu bano abatawaffe fe batudde ku TV yammwe tetujja mu mitwalo 10 tetujja mu mitwalo 10 yadde n'ebiri tegituliimu tuli basajja banafu nnyo mu maaso ga Mungu subhanahu wa ta'ala ne mu maaso g'abantu naye omuntu abeera wa Katonda we naga tulantya ku TV ku Allah byampadde nanga bantu balajanira emitwalo 10 ne kusente zenina kuno kati golaba bulabi tewawuli abawali batusomeranga malaika waliwo hadithi mpanvu in fact hadithi mpanvu nnyo ey'abasajja basatu ono yali mwavu ono yali mulwadde ne Allah namusindikira malaika mu mbeera ey'omuntu ngajja nakufaananya waye ndi bubi kakati ffe twogera bwogezi bigambo omuddu wa Allah n'amanya ekiti kyagwa Allah n'abakozesa gwe bw'otawulira nsonyi ng'obukadde 5-10 butudde ku ssimu gye bali omuntu genda okukadde 5 ku ssimu ng'atulaba wano nga kusindikidde ebigambo bino bikutuukeko agenda okukuggyako ng'oli tayari oga nti wallahi waliwo ekiro kye baali baga nti neŋŋaana okuweera Allah kimani tuddeyo tugende mpola so bano abawayo essaawa zino nsokoleke ku TV kuno olowooza kuliko omuddu nga ku ssimu ayinako obukadde 5 kirabika kiragana tuweerezeyo dduwa Allah tumugambe ng'ate teziriko azibanja nze nyina omuntu gwe natambulako naye n'agenda ku ATM ekyuma n'akisesemya miliyoni 2 natambulako naye awo ekyuma n'akisesemya miliyoni 2 twavaawo bayitawo gundi awo bayitawo enaalya twava kasozi k'enaalya okuvuga bwetyo okukwata ekisaasi nga miliyoni 2 ziweddewo mu dakiika nga 3 ng'azikugabidde ate azingabidde nze nali ku tiketi ndala wallahi ng'ensaasaanya yabwa nti miliyoni 2 zigudde kakati Allahu akbar walillahi alhamd naye seeka tugambye nti ogumu ku mugaso ogwa saddaaka eno gy'oba owaayo kwe kujjanjaba ekirwadde ekiyitibwa bwavu ne Allah okukola ki okwongera waliwo hadithi ya mukama waffe mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayina omusajja gwe yatulaga
musajja ono owokubiri yajja mu hadith naye nga azzeemu anyumye ebigambo bino faba ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tubifune. Waliwo akaseera akaali akeekyeya nga buli omwaka abo obwavu nga bwe twali mu COVID-19. Nateseeka mu COVID-19 obwavu tebwatuluma. Obwavu abamu tebabukaaba. Maana twabera mu COVID obwavu twali tutya nnyo embeera naye Allah yajanguya kati kiri kati oba oli awo. Eri ababuka wayinza okubaamu. Kakati abantu babeera mu kaseera nga kakyeya temuli ssente abantu buli omwaka abagakola ki nini mubaamu omuntu wa Allah omu. Naam. Abali mu kyeya n'asaba Allah. Naam. Ama nti Allah nkusaba ontonyeseza enkuba. Ye yekka nsaba ontonyeseza enkuba ye yasaba nkuba. Kuba yasabira n'abalala fallahu a'lam Mungu yasinga okukola ki okumanya. Naye yasaba nkuba. Naam. Kati omusajja ataliyo ne yasabye. Musajja omulala abeera ali mu makubo gatambula bibye. Hadithi etugamba nti sami'a sautan min sahabatin. Agenda okuwulira eddoboozi liva mbire limugamba nti isqi hadiqata fulani. Genda ofukirire ennimiro yani yagundi. Kakati eddakiika ekire ne kikwata waggulu awo ekire kye bayita nimbasi. Si yewe enkuba. Nange nayitayo. Ebitabo ina bingi. Nimbasi n'akwata awo. Amazzi ne gatandika okutonnya ku ttaka. Ne geekolamu omuwaatwa. Omusajja n'agobera eddoboozi erimugamba nti isqi hadiqata fulani. Genda ofukirire ennimiro yani amazzi ago gagenda direct mu nnimiro yagundi. Allahu akbar lillahi. Sajja n'agoba amazzi ne gaweta ekkuna naye n'aweta ne gaweta gayita nno ku nnyumba nyingi. Takbira. Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Ayongedde yom hata ogenzo noyogera ku bitendo bye byonna by'ayina ayinako miliyoni 5 ku simu ng'agwa mwezo. Ayongeddeko emitwa seka takbira eyokubiri. Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Saka omwongere dua. Mwe dua. Allahu akbar. Mwongere dua. Ate kuno njagala ogisabe ngegenda eri taata ni mama Allah yamujjulula Allah subhanahu wa ta'ala bino byakoze nababalageko. Allahumma ya Allah. Naam. Allahumma ya Allah. Amin ya Rabbi. Zid amatika. Amin. Tukusaba oyongere omuzaana wo. Asha. Naam. Allahumma zidha. Amin. Malan. Amin. Allahumma zidha. Amin. Allah tukusaba omwongere. Naam. Hayatan tayyiba. Amin ya Allah. Obulamu obulungi. Amin ya Allah. Allahumma zidha. Amin. Waladan. Amin. Salihan. Amin. Allah tukusaba omwongeze. Amin. Ezzadde. Amin. Eddongoofu. Amin. Allahumma ighfir laha. Amin. Allah tukusaba omusonyiwe ebimusobako. Amin. Wal abaiha. Amin. Ne bakadde be. Amin. Wa abaiha. Ne bakadde babakadde be. Allahu akbar walillahi wa ummahatiha. Ne banyina be. Allahu akbar walillahi. N'abamukwatako bonna. Allahu akbar walillahi alhamd. Allah tukusaba osonyiwe. Naam. Mukadde waffe Idi Amin Dada. Amin. Tukusaba omusonyiwe ya Allah. Amin. Allahumma in kana muhsin. Amin ya Allah. Allah. Baba mulongofu mu nsi muno. Ay Allah. Fazidu fi hasanati. Amin. Omwongeze ku bulongofu bwe. Amin Wa ya in Rabbi. kana musi'a. Amin. Allah babayi nawe yasobya. Amin. Nga naffe abagamba amina we tusobya. Amin ya Fatajawaz anhu. Allah omuntu tukusaba mudiremu. Amin ya Rabbi. Aina biyaleka nga akuze bulungi. Amin ya Rabbi. Olwali nga Amin. fina tubisimanga abasira. Wallahi. Allah tukusaba nawe qabrahu. Amin. Allah tukusaba mutere kitangala mu ntana. Amin ya Rabbi. Obasi qabrahu. Amin. Allah gwerandiro odi. Allah gwerandiro odi. Tukusaba ogaziye ntanayi. Nga bwe yalika abaana n'abazzukulu abalunguufu. Allah bamwongeze abagenda okumuwirangayo abadan abadiya. Kati nno Sayyidina Muhammad wa ala alihi eyeddua ajja teshatula kwesijaga kosomye edduwa onoyogera ku taata we ayinza okufiriza ayinza okuweza sente zifirizinga network ze onoyogera ku taata we nosabira taata we muzeeyi we. Allahu akbar. Allah tumusaba. Idi Amin Dada yaleka abaana balungi sabagasa tuyina n'omulala bamuyita Twaha Abdulu. Ate we kansala Erosi 5 ow'Enakawa. Oyo swahaba wange era naye ndagira abo be bakola ddawa be bano okuba bukubisi n'omuga kansala nti kakati omuwali mutasaze Juma ensonga n'etambula bulungi. Edduwa yange eriemu Allah ansaasire ndabe ku Aisha ate mbabazi. Wakakyogera emirundi kati buno bwaku.
Yedduwa gye nsaba Mungu era nkusaba nawe ongattire ku dduwa eyo musinga ne kukonga mulamu mulabe nti yoyaawo muddu wa Allah seka ebintu bino binzijukiza ekyafaayo kye tubasomako Uthman ibn Affan sadaqa gye yawaayo marra ombaka n'atuuka ku esi n'agamba nti ma dalla Uthman ma faala ba'da al-yawm bino byakoze Uthman abaddu gotebereza okubanga mu show enamba eddakiika zisigaddeyo 6 abaddu banoonya emitwalo 10 n'akozesa gwe wallahi bino si bitono si bitono agamba Uthman takyazzeemu kubula tetulina audacity tetulina busobozi bukyogera oyo Uthman olubo okuyingira ekibuga ky'e Madina bwekiti abaali bagenzeyo nsaba Allah atuze amina ya rabbal alamin era olaba ekizimbe ekinene baga nti yo saddaaka ya Uthman Allahu akbar walillahi alhamd kati nno nasabye abeetaano babiri abange baweddeyo abeetaano naye ate Aisha mba mujjeeyo eri nfunyeyo omuddu wamita Asumani Semugenyi kuteeta takbiri Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd mitwalo egi etaano agiwadde eddakiika zino zetusigazza taano kiriza hadithi eri gye tubadde tusunyeeko maliyo tulemejjireka mu inshallah tubadde tugaye nti omusajja atandika okugoberera ki amazzi paka lwe yatuuka mu bufunze lwe yatuuka amazzi gye gaali galaga ate bw'atuuka asanga omusajja alaga nti ddala mu butuufu abadde agalinzi olwe yasabye era ng'alina enkasi agira bulungi gayingire bulungi okusinziira nga bwe yatemye kaakati yo n'amugamba nti owaye tofulukinga amazzi gano kuba gava mu bbanga masmuka erinnya ly'yazagagoberera kuba nze baŋŋambye nti iski hadikata erinnya ne balisaako kati gwe masmuka erinnya ly'ogwani n'amugamba nti ismi fulani erinnya lyange yenze ate mbabazi namugamba nti wallahi erinnya lyempulidde nga livaawa weeyongera ogira amazzi naye mukwawukana amubuuza nti mbadde nkusaba onzibireko okola mirimu kyegyo Allah atuuke n'okubeera nga akusiima nti abalala bonna bayinza okubeera nga bakaaba bali mu mbeera mbi ebizimbe emisolo fe bano bakaaba emisolo naye ate gwe embeera ekutambulira bulungi kiyinza kubeera kitya namugamba nti inni anduru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bithuluthihi Allahu akbar walillahi yandize buli lwembeera nfunye ebibala ebibeera bifulumye mu nnimiro yange muno nzijjamu kimu ekyokusatu ekyo tekibeera kyange kya saddaaka wa akul ana wa iyali bithuluthihi n'agamba nti ekimu ekyokusatu nenkirya n'abantu bange n'agamba nti ekimu ekyokusatu arudduhu fiiha ekyo kyenzizaawa kyenziza mu nnimiro kimu kyakusatu bwaba kapito bwe mala okufuna kyenfunye ekyo nenzijjamu omusolo gwa Allah nenzijjamu kyenaali ewaka esigale nenkizaayo nga bwatyo bwakola nenge ekosi ya Allah evuddeku abantu lwaki twavuwadde nti oli bwa ne baddiira ne baani oli afune ssente bukadde 10 zonna nga azipulaninga kukola ye byayagala nga tekuli mutemwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar lillahi so olabye eddagala eri teri awaayo ayinza kwavuwala in fact kigambo kyamumanyi bamuyita Abdullah ibn Abbas yagamba nti swahibul ma'rufi la yaqa abantu abenyigiranga kati ng'ono omukyala ayinza okuwaayo n'olowooza nti abantu baga nti awaayo kiralu naye aga nti swahibul ma'rufi abantu abawaayo kiralu la yaqa tebagwa ojja mulaba mwaka ku mwaka ng'akuyisaako benzi weetamwe owulidde paka kuwulira bubi ajja kuvuga benzi paka kuwulira bubi nafa inwaka ebiyuzayuza mu duniya tebibulamu naye buli bwayugayugamu bwati yaga nti wajada mutakani Allah amuteerawo eddaala ng'abantu bonna abadde basesse ne bagamba nti olwaleero awedde abadde yeepanka wajada mutakani Katonda wamuteerawo eddaala naddamu n'alinnya katuuti n'abaga nti mundabye nkyaliwo oyo Mungu subhanahu wa ta'ala n'abantu babakola ki n'abantu be abenyigira mu kkola obulungi abantu abeererawo abalwadde abantu abakwata mu nsawo tabakkiriza kugwa abantu abakwata mu riziki ye ne bagiwaayo tabakkiriza kugwa enamba y'essimu ye eri ku screen yo amanya mbeera Sheikh Shakibu Sekimwanyi Sheikh Osibula
era ndabanga akadda kyekyo kyennyini Omanyi ndi muntu so wa mpewo nnyo. mu dakiika 2 seeka Abdul Majid ajja zituwa fundikira ebigambo biidhinla nga nze bwe nninda okutegeeza eddakiika 2 zompadde Naam. kangabanyizeeko eddakiika emu Naam. njiwa abantu bano Naam. abawaddeyo akantu kaabwe Allah tusaasire bakawaddeyo naye tubeera n'ebitawaana egikola ki yagibaawo mu bulamu Sofia Idris agambye barakallahu fiiki naye netiwaaka eganye abadde ayagala kunteera akantu ku layini yange kuno era bw'okateekako nkalya kituufu lwaki nedda abawalimu يا الله آمين يا رب يا العالمين الله آمين اللهم نشكرك على نعمة الإسلام ونشكرك على نعمة الحياة الله تكويبازو ويكينgira ky'obusilamu n'okyingira ky'obulamu Allah tukusaba bitukuumire Allah buli awadde yozidhu wala tanqusuhu Allah tukusaba omwongeze olime kubeera ng'omukendeeza Allahumma zidna min fadlika Allah tukusaba otwongeze mu byobugagga byo wa rahmatika otwongere n'ekisa kyo tutambule mu ttooki y'ekisa kyo fa innahu la yamlikuha illa anta teri yayinza tuteekako kisensi n'ettambulya bulungi kabbuli n'ebirala okuggyako gwe ya Allah Allahumma ghnina Allah tugaggawaze Allahumma ghnina min fadlika Allah ebyobugagga bingi ebiri waggulu awo tukwatiremu Allah wayi n'ebisobozo tuwe Allah tubikozese mu makubo g'amalungi ya Allah tubiteeke mu mirimu gye mirungi egifaanaganako bwe giti ya Allah Allah tukusaba abaana abalongoofu Allah abaana baffe be tulina tukusaba bateremu omukisa babeere abaana abalikuuma amannya gaffe nga tetuli mu nsi amannya amalungi ya Allah abagenda okusikira emirimu gyaffe emirungi gye tukola Allah bakole n'okutusingako ya Allah Allah tukusaba otwongeze okumanya Allah tukusaba otwongere hikima ya Allah otwongere ya Allah buli kirungi kyonna masaalaka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam buli kirungi mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yakusaba naffe tukusaba آمين يا رب العالمين واستعاذ بك إلى الله تكويكي إنجليزا ما استعاذ به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم بولي متومي محمد صلى الله عليه وسلم تيكي إنجليزا ناوي تكسوانا تشوشي تتاسي utasa abebiso utasa abensalo Allah muduweno tuyina bye tukusabye kulofunda mu budde ne bye takusabye ate nga tukimanyi kyo kimanyi kitubyagala nabyo tukusaba Allah mituwe wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fikum amanya sebo mbera Sheikh Shakib Sekimwanyi eddakiika edduwe wedde eno yange gyompadde mbera Sheikh Shakib Sekimwanyi mu Nabukoto erinnya Sheikh Shakib Sekimwanyi lirikola ku mutimbagano gyange gyonna ku TikTok nkuttamu omuntu naye ku YouTube gye tuli ne ku Facebook kwe tuli oteekamu Sheikh Shakib Sekimwanyi obeera onfuna bulungi nga ntwala abantu e Makka ne Madina okusingira ddala hijja situtte naye nga nteekateeka umra ey'omugomuna insha Allah musobola okujja ne mutwegattako ne tutambula ne tulomba vibe ne tugitwala mu kiko wali Allah nakkiriza biidhnillah twebaza buli azza twesiga mu mbeera zonna akuume Mungu subhanahu wa ta'ala enamba yange sebo jibawo sebo ne tujja gisoma lwala insha Allah ta'ala abahijja so kuyanziza nnyo Sheikh Shakib Sekimwanyi otuufu obadde otandika butandisi naye akadde ne katukola bwe tutyo biidhnillahi ta'ala oba oli awo bajja tuwaayo akakisa akalala biidhnillah kkiriza sebo nkutegeeze nti Asha ate Mbabazi Amin yakulembedde klasi ya leero era Allah subhanahu wa ta'ala amusobozesezza okubanga wayo emitwalo 10 then Asumani Semugenyi emitwalo 5 abalala bagoberedde awo sawa kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala akirize okusaba kwaffe kutumusabye Allah subhanahu wa ta'ala aberenga ayanukula insha Allah sijja kwongerayo kusukka wano amanya Mustafa Muyingo wakitibwa Allah atusinkanye enkya kumakya sawa 12 paka emu nga tuli ffenna era nga tusoma era nga bwetuwaayo lwetumaliriza olw'enkya project yaffe ey'abaana bamulekwa tugigalawo nkya insha Allah tufune emitwalo akakadde tukakube wayo tugende nti ensonga ewedde biidhnillahi ta'ala abaziine wala muziteeketeeke Allah kirize tubeere nga tusinkana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV.